Omushomo gwo kubangura abebembezi ku rw'amatendekero gahiguru gutebekanisiibwa aba Julius Nyerere Leadership Center kandi abantu bagira ngo kigenderwa no kuhemyeto bukugu bwo kumanya omwuga gwabo mu byo bwebembezi. Aba bagala okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo sobola okubasomesa. N'olwekyo nsuubira nti omuntu ayinza okukola ekintu ekyo n'asalawo nti kubanga bangi bali bagana edda giyite Kaguta Institute nakanti nedda lwaki ngiyita Kaguta Institute ng'eyansomesa kwe najjako engeri y'obukulembeze muntu mulala n'alyagadde ngiyite ki Julius Nyerere. Konkobwa hati ntureba Uganda aheminyeto etine chance ku expressinga views zabo aheminyeto etine opportunity ku ombwebembezi omwe twine Uganda ho kushanga nka youth MP wa Western Uganda utakubasa kwesimba ryejo position utine abantu bahanga bo kumanya mu government. Robert Kansori omuhezi wa RCC Mbarara City North na jangwe mnyeto ine kweharo kwetaba mu buvuyo no koresibwa korovuyo mu kuronda bebembezi. Okuleta akavuyo mu kulonda so kumalawo ebizibu ebibaluma sikwe kumalawo ebizibu ebituluma naye okulonda bakulembeza abatuufu nga tugoberera obumanyiso obulungi obw'abakulembeza abalungi kyekijja okumalawo ebizibu byaffe kituleetere essanyu kituleetere n'enkulaakulana. You make the choice. Long gone are the days where the young leaders speak out. We must avoid taking the trend of being permission seekers to speak out on freedom and the truth. Omushomo guno gwo kumarebero bitano ahari Mbarara University of Science and Technology ndi Anita Tukunda.